Mbaniza kakos fax 256 banange mwe balibera nga musokumirako abasubscribinga namwe abajja mulimu abasubscribinga nga tebaviewinga naye gwe mukwano obeera ng'oli eyo ng'odda n'ogamba let me go and check bataddeyo kapya kiki ekiriyo mu abasingira ddala mukola ky'amannyo nnyini ddala amannya gange eze Rosemary n'okubeera nga mbaletera stories zammwe ez'enjawulo wabula nga mukimanyi n'omwaka zo ssente tuzinoonyeza naye ate nze nninamu era nze omu ku bayimba ku ssente nnina njagala omusajja gwe nzirya naye Kididi, is it Kididi? Oba Kididi, yes. Kididi yavuddeyo nga yeekalakasa yakoze video nga yeekalakasa nga warninga Galaxy FM ngabagamba nti munanga abagalaxy ndeta nti oluyimba lwange ne mulugana mugana ati oluyimba lwange oluyimba olulungi mwe baani mwefudde ki mulabagamba omuntu watukira okuwoningira n'akugamba nti mukwano muli mu ndabirwa musaawa yonna mbayisaamu bakuba talina gweyatade neyerabira nti he is an upcoming neyerabira nti atandika butandisi yetaaga medias ez'enjawulo yetaaga radio ez'enjawulo yetaaga TV ez'enjawulo. If you come out and you start threatening media ogenda yitawa mukwano ojalooza oba olwokubanga mbu OS yavaayo n'abako basa behind bars just because of what they did mukwano like abayimbi muyimiridde okulwa media oba kitegeera sitegeeza nti OS kyeyakola kibi oba okutwaliza wamu kyonna kyeyakola be bamanyi ebyabwe naye nga abayimbi temwerabira nti media yebayimirizaawo bwemuvaayo ne mutandika okukola such an act ne mutandika okubanga mulaga nti mwe muli battabu nnyo kati Galaxy bwegaana okuba ennyimba zo negamba nti okay tetugenda kuddamu zikuba ne radio endala nayo nevaayo negamba olaba yakikola Galaxy naffe gyakikola Kididi mukwano ogenda lyawa ogenda tandika otya kuba singa si TikTok singa ennyimba zo tetuzima singa oluyimba lwo tetulumanyi kuba tumanyi lumu olwa ssente nnina of which abantu abamu they don't like tebaluwadde nnyo attention naye nga basinze dduwera attention ku TikTok kati mukwano nze abadde asaba nti yiga okwetowaza obabeera bagobye babuuze kiki wawe like kiki ekitakoze bulungi kino ekidongo kyabuzeemu content yeyabuzeemu kuba they have reasons lwaki bakugambye oluyimba luzeeyo benza noba bagambye genda olete content asinga ne gwe oyagala fulaga nti oli w'amaanyi ate Kididi munnange you're still an upcoming kankuteeke nebbali olw'ensonga eyo nga bwe mukimanyi nti tuli mu November mwaka kugenda kuggwako tuli mu November naye nga bwe tuyingira November abamu ku ffe tuba tulinda 11 like 11th November. When you get away the fans of the Sheebaholic fans, you know what I mean. Kumina lumu November fenaje tuwela tulindirira. Nga tulinda amazaliwa ga Queen kama muchimanyi swag mama CEO Sheebaholic Queen wa TNS fena tubeera tulindira amazaalibwa ge ate galudde 11 teyaludde ng'etuuka. Last year it was red cause yagikolera ku red terrace enviri za red dress ya red mwalimu maroon red color yali awo yatambulirawo yadde police yavaayo nebanga engeri gyokwata mu birthday naye yagambye this I'm not going to entertain such sigala alina aba police kubeera nga bavaayo batandika ate okuwoza asimanyanga abantu oyise bangi togobere OPZ temwambadde maski omanyi obeera gwe nga oli ku pato zino zinira mu maski yagambye sigenda bikkiriza let me just spoil myself kale can like let me love myself let me do something for myself teyaludde nga agenda ku video shoot yakola bulungi figa ina omubiri gwe kyekyo ngagenda ngasoka nga tukubamu bupozi buli bwennyini bwe mutegeera mwali mulekanira wininwaji let me see you talk about Sheeba hey tell her anything naye yavuddeyo n'agamba bye mwalekanira wininwaji simanyanga mbu ayambadde bikini simanya watwasinze kamba kubeemu akanika oba nako kabikini ye ne akabateekamu n'agamba ze sijja linda nasoka tukolera ne tu video neze kyemmanyi mubeere mweyogeza asimaya babikolera niyo some of you bino like bye mubaagala kabamu ku bye mubaagalako naye nze nkimanyi Sheeba muntu mukulu yeesalirawo ate n'emyaka gye yawezezza yagenza okugamba nti let me do this aina ensonga lwaki yakikoze omwana atukubyamu obu video omwana n'atukuba obufaananyi omwana n'apozinga at 11th November guno like the last year it was red terrace this year yabadde 11 okitegeera 11th
mu mwezi ogwa November ate nga gwe mwezi ogwa 11 ya kuba December ya 12 ya Sheba munange safunye mukisa kuyozayoza naye ngeje tukyali mu November. You're still a baby. Happy birthday dear. Okay, happy belated. Bayinza okungamba nti so sangamba happy birthday nga koyiseke ndako naye wamoba okyali baby. Happy birthday Sheba na mwena abazalibwa mu November. Tubagaliza bisinga, tubagaliza emikisa, tubagaliza biki, tubagaliza okulya ku musenene yadde tetunazifuna tusoka kwegabeza nebyo nabyo nga njagaliza Sheba amazalibwa amalungi na mwena abazalibwa mu November. Sigenda kwerabira kuyozayoza mwana muwala Caroline Maka. Tumite current wa ex wakati lwakuba yava tabava kirambulula bulungi naye nga kale best friend wakati mu bakazi best friend wakati mu bakazi njogerako Caroline Maka yavuddeyo na celebrating emyaka 5 years. Mweje celebrating a smart 10 years, you wait for 10 years, you wait for 20 years. No, she was like, I've been through a lot. Nga 10 November gwe like ye date je navayo ndabikira ku TV neba nange netandiko gamba my name is Caroline Maka but ne mutandiko okuntegeera ne mutandiko okunotisinga ne mutandiko beranga mundaba awe yatandikira jane eyokuberanga ali mu media oba jane eyokubera ku TV yavudde nasalawo akole omukolo like to celebrate her okuberanga tetumanyi byayisa mu bera wali okitegeera twamulabako ku TV mu yakolako ku Spark but right now ali ku TV ndalo okitegeera era yavudde show yet nga yo yajita like that day olunaku yali aluwadde myaka je 5 okitegeera emyaka ejja ng'oli mu media ng'okyayimiridde ate ng'oli mukazi ng'ogumiikiriza yamanyi byagumiikirizira okuvayo n'ogamba let me not wait for 10 years kankikole ku myaka 5 yabadde ayina ensonga ze. Congratulations Caroline Maka, nkwagaliza bisinga era nkwagaliza okole emyaka emirala 5 ku myaka je emirala 5 gateka emirala 5 paka ono gambira nti I rest my case naye nga gwe mukwano bambi okola bulungi abantu abamufe tukagala bambi abamusanyufu she's this person simulanko nganyize nti emuntu gwawulya simanya nga ayombye ne gunti kati wotakola na like otagaliza muntu ngoyo kitegeera. Yes, Caroline Maka, congratulations. We bali koza myaka 5 ate we bali bera ngo chali na feto wa giving up. Chali na programa nchakola. Nchaliwo ne katsu. Ngenda kufuna omukisa kuba era sasobodde kufuna mukisa guyozayoza Rema ne Sebunya. Kale kangambe da 7 years. Yes. Safuna mukisa gubayozayoza mu butongole Rema. Congratulations. But kubako kana kawala. Yes. Kati mwe timu Kenzo mugume je mwaberange ngamugamba simabu kyanga mwasa tazala mumwe wasa kuzala okitegera bukicuba n'obudde bwakyo mudamu tuteka ku pressure naye nga ye Hamza twalabe banenge yinanyirira alabika bulungi bane Rema ne mu lubuto lera yasobodde okulabirira omusajja wabere nga y'omu ku basajja abakyalabiza obulungi yadde Hamza tali mu media naye Rema amulabirira omusajja alabika bulungi mukkirize mugane mwe bakenzo twabasuula katatono omwana gwe twakubyewo ngamba mutwama kitegera ya amal talina wakulaga daddy wanazaala ngamba kenzo jagenda alabe muganda kati ko sawa ina ali ne mami kati baby yaliwo naye omwana yenga yo mwalabyo bamukoledde welcoming party era sawa yo namwetegeko basi ndikira kadi ntitugenda kola naming ceremony olaba ye Rema ekintu kye kyonna kigenda beranga ko party okitegeera naming ceremony first date school bera ko party first date school party era sawa yo na ezo kadi muberenga muzirindo okitegeera yadde namulondo abamu tazituleetera naye tugenda beranga nga tuzirinda abamu okitegeera oba kyenjogerako mu kitegeera ekyokubeeranga ye Rema buli kimu kuba welcoming party kati kuddako naming ceremony ye mwana mulenzi king of the east ngamba Pallaso mayanja payasi saka free boss yavudde n'atukubamu obufaananyi shwi ngulu omukazi ali lubuto tugamba
Sasha Brayton byakoma watwala bako bufaananyi engage he's like engaging ne mutugamba oluyimba terufuluma kati twageza olaba ekifaananyi alina omukyala ali lubuto ne tugamba ye kye kigenda maaso tubadde tukyawunaganya ku bufaananyi twebuuza byaddala si byaddala okay na complaining nga agamba nti BEBE kulta nabeera nga amusasula sente za luno oluyimba ate oluyimba yalutadde okitegeera sente zikyakola ki tezinnalabikako naye nomuvubuka kyeyavuddeyo nakola yagambye sigenda kayanaze ne baserebo mme bano baserebo ebiseera bisikatosobola kukayana naye yakwesibyeko dda n'agamba omunoonyezaako linnya nangamaze kyengenda okukola sigenda kweregana BEBE kul oluyimba nange ndulina mu recording omanyi bano bawriter batuyigidde omuze ddala ffe ba upcoming kale fe abaagala oyimba naffe namwe abayimbi okitegeera abayimbi n'abatali bayimbi bawriter bayize like bafunayo ka technique bwawandika oluyimba alurecordinga mu ddoboozi lye twakiraba ku luyimba lwa Prince Omal lwe babaninga ku YouTube nti aganaga yaluyina mu ddoboozi lye like yali yalurecordinga ye ne tukiraba ku luyimba lwa Irene Namubiru ne Little Boss yawandikira Namubiru oluyimba Namubiru ne yeerabira osasula kale babeera nabingi ebiba stressinga yeewubadde nadderi like she forgot kale Little Boss nze sigenda kujjukiza nga mwana muto nti munnange nkubanja Little Boss kye yakolanga naye oluyimba alutangaata audio agenda olaba Namubiru tavuddeyo mugamba nti mune audio gitadde gijjeeyo nkuwa akasente n'atale video bw'atyo kati ne BEBE kul oluyimba weeruli naye ne black skin naye audio yagitadde yagambye kalutambula tulabe kuba sigenda fiirwa byonna oluyimba yalutadde era sawa yona tulinde video abayimbi bambi naye lwaki mubeera like most of the times abayimbi you don't appreciate these people behind you nti gundi writer egundi temutera ba appreciating muyamba omusasule kale musasule kyakiveemu obeera nga toyogedde nti gundi eyampandiikira oluyimba naye ng'omwadde credit ye omulala agende yagambe nti kangende nkole ki kangende gundi apandikire kyobalaba ye Shina Skies bwakuwa oluyimba lwe lulina okubeeramu kali SKIES n'olw'ensonga eyo ngenda beera nga nkoma wano nja kukomawo ne story endala ez'enjawulo tosajja kukomawo okuwa endala ez'enjawulo saakwanekako sajja kujjako story endala ez'enjawulo amannya agange nze Rosemarina wano Kakos Fax 256 abatwagala abaviewinga tubaagala nnyo bafaani baffe mubeere bulungi